Eddoboozi yenze Basiri Muwonge ssentebe wa LC wano wa Sawuli Yakobi mu bendobendo erimanyiddwa bulungi ennyo nga Kikuubo wano mu masekkati g'ekibuga Kampala. Sookera ddala bannayuganda bannange nsooka okubasaasira olw'obulumi bwe tulimu obw'embeera y'ebbeeyi y'ebyamaguzi epaaluuse mu buli nsonda zonna ez'eggwanga n'okubagumya. Bannaffe mugume, tujja kuvuunuka embeera eno kuba entalo nnyingi ze tubadde tuzze tulwana nga tuzivuunuka, na luno tujja kuluvuunuka. Naye ffe ng'abasuubuzi b'omu Kikuubo, kuba gwe mutima gw'ebyobusuubuzi mu Uganda, twafunye okwennyamira kw'amaanyi olwa bajeti. Kubanga olwaleero bw'otunuulira bajeti nga enteekateeka ejjidde mu tiriyoni 48 nga luli tiriyoni yafulumanga ya 35, abakuŋŋaanya ne bakuŋŋaanya tiriyoni 1. Kaakati ne weewuunya kati eri gy'oleese n'oyongera nako, musolo gugenda kuvaawa? Awo nno wennyimiridde ne nga nti eggwanga nze ndowooza nti mu byenfuna tetulowoozeddwako nnyo, tetulowoozeddwako yadde. Ebbeeyi y'ebintu twawulidde nga batemaatema ne baga nti bagenda kutunuulira ebintu ebimu ebigenda ne babijjako emisolo ng'amabaala, amaloogi naki. Ebintu ebyo bw'otunuulira wano mu Uganda si bye bintu bye tubadde tusinga okuba nga tukozesa, kubanga yadde nti gye ziri tuzikozesa, naye ebikozesebwa abantu ebibagasa naddala nga wano mu Uganda, nze ndowooza nti twali badde tutunuulira ng'amafuta, kubanga amafuta ge gatambuza ebyamaguzi bino byonna bye tukozesa mu Uganda. Bw'ojja kulooja omusolo n'oguleka ku mafuta oba tolina ky'otukoledde, n'otunuulira switi n'oleka sabbuuni, n'oleka ebintu ebikozesebwa nga bino n'otunuulira, kuba kati ennyumba ey'obupangisa ng'eno ogisanga ng'eri mu miliyoni 2, miliyoni 3 kalumu kamu omwezi. Oli ng'asasula amasannyalaze, asasula income tax, asasula license, asasula kasasiro. Kaakati n'olaba ng'omuntu yafuuka omuddu mu nsi ye, naye nga tewali kyakukola, tuga nti katugendera awo, kubanga ly'eggwanga lyaffe, tetugenda kudduka mu ggwanga lyaffe. Naye tusaba gavumenti bw'eneebanga yakugasa bannayuganda ku mulundi guno, etunuulire bajeti ng'etereeza ekole ku nsonga ezo zennyini abantu ezibakwatirako ddala ku bintu ebikozesebwa mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo, omuli sukaali, sabbuuni, mafuta, munnyo, ebintu bino ebituyamba nga ebikozesebwa mu malwaliro, ng'ebikozesebwa ku masomero. Ebyo by'ebintu bye twabadde tusuubira. Naye kati gwe boga nti omwenge teguliiko musolo, omwenge ani bw'osigunywa nfiirwaki? N'ogulekako omusolo. So ffe tulowooza ti gavumenti eddeyo yeekube mu kifuba, eddemu etunuulire ebintu bino naddala ebirabika nti bigasa omuntu wa bulijjo. Tulabe nti ebyobusuubuzi mu Uganda bisobolera ddala okulabika nti bikola ki, abantu ba bulijjo babiganyulwamu. Kubanga amasomero singa baga nti amasomero gonna tegagenda kuwa misolo, ne baga nti amalwaliro gonna ebikozesebwa mu malwaliro emisolo tebigenda kuwa, ne batugamba nti ebikozesebwa mu bulamu bw'abantu ba bulijjo n'amafuta ndaki tebigenda kuwa. Nze singa nzina gunteese wano, singa olwaleero tusanga wano nga twesibye ebisenso, naye ennaku gye tubaddemu egenda kweyongerera ddala. Ebikozesebwa mu masomero babiggyeko omusolo, naye gavumenti tefuddeyo okulaba nti amasomero gejjako omusolo ku ebyo ebikozesebwa. Olwedde gasaanawo agasinga obungi covid nagwo tegaliiwo muganda wange baggyeko omusolo. Gavumenti yeetaaga kuddayo ku drawing board neddamu neetunuulira enteekateeka z'eggwanga lyonna, omuli amasomero egazze bujja, erabika nti school fees tulabe nti abantu tebabaleega bisale, kuba oyinza okugamba nti oggyeko omusolo naye ate school fees n'asigala ng'era ali waggulu nnyo, era oba tolina nnyo ky'okyusizza kiri awo. Tulowooza nti etunuulire amafuta lime kutulimbalimba na bbaala, kubanga ffenna tetugenda ku bbaala. Etunuulire amafuta, tulabe nti eggwanga lisobola okufuna ku buweerero, ensi esobola okusigala ng'etambula, tulabe nti bannayuganda basobola okweyagalira mu nsi yaabwe.